olunaku lwa leero twagadde okwogerako eri mwenna bannamawulire. Mubadde mulaba tubadde tugezaako okubaweereza buli ekigenda mu maaso nga tukibaweereza live. Twasembye okwogera nammwe jjo ekiro nga tulumbiddwa poliisi nga bagambye nti babadde ne be banoonya era nga bwe mwalabye ne rumu zaffe bazikubye tyagaasi. Singa nze muduumizi wa poliisi mbadde nsooka kukwata eyaduumira eyali ku jjute ku olwo nga jaama ebbibwa ne ntuukira ddala ku yalina jaama eyali agikozesa. Omusirikale omutendeke Kimbuye gakubbako atya jaama. Bw'okimanyi ne siteeti eba mu buzibu, abantu beesindika okukuuma emirembe baba ebintu basuula babibabbako bwe batyo, okimanyi teba seefu. Ekintu ekyo kya bulabe ddala kirina okukozinga disciplinary action munda mu poliisi. Omusajja abba atya jaama. Ate ekirowoozo kya bagezaako kubanga ndowooza mu bakumi ba Kyagulanyi ayita wakati yabadde ayimiridde. Kati bwe tutwala bwe kiba kituufu nti yabba jaama, poliisi be bazina okusooka okukwatibwa. Bwe biba bya bufuzi awo ayitawa nga Buule bwagamba asooke yeewungulemu okulonda ku maloopo. Era ayitawa nze nkubuulira ava mu bina banafuzi bagenda okusudiya. Bw'omala okulaba eno vidiyo duka itembaale waliwo akafo bakayita lwakaaka, funa omusirikale mbojjo sanga obawe $5,000 bakutwala e Nairobi. Bw'otuuka e Nairobi genda mu kampu y'abanoonyi b'obuddamu obeere awo nga bw'olinda ekiddako. Destination eddako ebeere Europe oba Canada, naye okudda wano emyaka 4 mifunze nkubuulira ena. One of the most credible media houses, the NTV, which is accredited to cover this parliament, while they were reporting this morning, they were stopped to access this parliament and their accreditation literally cancelled. That's why I quoted that maxima. I understand the circumstances comes from the few coverages they've had, for which may have been discomfortable to some actors in this house, but it's their right. Article 41 to granting access to any form of information okujjako eyo eteeka national security mu matigga. The parliament is a public space. Ate nze njagadde nnyo bibeewo kubanga ebintu byatandika abantu bagamba biki. Parliament terina lukusa lugamba mbono taakavalinga ono naakavalinga. Kiki kye ngamba muna Uganda? Muzire emikutu egitaba egyo egikwatagana n'abantu abo abababonyaabonya. Amawulire tulina kubabuulira ekyo kituufu. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala, bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Millennial Logistics and Outsourcing be bannoga omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Kale kusema official najjo sinzira okubanga atotulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bwe ziti binajjo wangala mu bitundu by'ensi kubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga atotwegasseko. Clarion Integrated Logistics batambuza bintu
babijja mu ggwanga erya Dubai nga babireeta mu ggwanga erya Uganda. Gwe yonna ali eyo ng'olina by'olina mu ggwanga erya UAE wegala bireeta Kampala, Clarion Integrated Logistics bakutegeeza nti bajja kuba babikutikkira bulungi. Bagamba abasuubuzi basobola okuba nga ate bakutikkira ebintu, naawe muntu ssekinnoomu ng'olina bintu by'oyinza oba weerabidde ekintu, Clarion basobola okuba nga ate babikuleetera ate n'osobola okuba nga ate bisanga e Kampala. Kakati eby'oku mazzi bitukira mu nnaku 18 ate eby'omu bbanga biba bya nnaku 3. Tusabe nkwamulira Port Edeira oba jangu e Kampala ku Diamond Trust Building, ebisinga ojja kuba nga ate obitegeera. Kale unlimited internet y'abanafu ba Airtel gy'oba okozesa gwayagala okuba nga ate o-uploadinga video, gwayagala okubeera nga ate o-downloadinga, oyagala kukola mirimu gyo, packages za internet zaffe zitandikira ku mitwalo 16 okutambulirako free calls, free SMSs, ate n'osobola okuba nga ate ebintu bitambuliza ddala bulungi. Kale Keith oyo gw'oba okubirako namba y'essimu eri awo gwayagala okubeera nga ate tujja ne tukuinstolinga internet yaffe, ate okusobola okuba nga tonyumirwa internet edduka ng'ekizungirizi ey'abannaffe aba Airtel. Kale kati bannaffe aba Azul Tours and Travel bazze okusobola okuba nga tebayamba kuggwe munnayuganda ng'olina ekirooto eky'okutambula, oyagala genda bweru wa ggwanga naye nga watuufu okutandika tomanyiiwo. Waliwo alina invitation naye nga tomanyi ngeri ya kukola paperwork, tusobola okuba nga tukuyamba. Waliwo atalina invitation naye nga oyagala genda bwe, tusobola okuyamba okufuna invitation. Waliwo alina invitation naye nga oyagala kuyamba kukusembereza appointment, ng'obudde bwe bakuwa ensonga erina okutwala ebweru, appointment gye bakuwa ensonga ejja bba yayitako dda kuyamba okusembereza appointment. N'ebintu ebirala bingi nnyo ebitambulira mu kutambula bitusobola okuba nga tukuyambako bannaffe aba Azul Tours and Travel. Tusange ku Kyengera Mall awo okusobola okuba nga tebisingawo obitegeera. Mbaniriza ku pane ya wiiki eno ate tutunule ezimu ku nsonga ezikoze amawulire. Lawrence mulina era mbuuliza ku bantu. Abantu baffe abatulaba ku Saimo official mbabuuzaako mwebale gye mukola eyo, naffe tuzze okutemaatema ebyo by'obadde olaba oluusi nga tomanyi mawulire geekwese mabega waabyo. Omanyi ssebo amawulire ago galaba g'olaba gatambula ku TV ne ku leediyo. Oluusi by'olaba si bye biba ebituufu ebyekwese emabega eyo. Kuba tewaba budde kutemera amakulu agalimu na kiki kye bitegeeza. So pulogulaamu nga zino era Simon njagala okwebaza nti bw'ozireeta ziwa abantu okutrigalinga obwongo bwabwe ne babugaziya lwakuba abamu ate banyiiga bunyiizi. Babiraba banyiiga. Naye ng'ate yandibadde bayamba nabo okubaako ebibuuzo bye beebuuza ku ebyo bye bakkiririzaamu ne bye bawagira okulaba nga babitegeera bulungi. So pulogulaamu nga zino nnungi. Gwe gusoose okukolako ne muganda wange ono Buule, mbadde mulengerera eyo ku wala, naye ndi musanyufu nti agamba oli waka. era nfunye omukisa nti tukoledde wano ku ewuwe wennyini waasibuka tumusanze yakava na munju owakava mu bulangiti. Omanyi ebintu ebyo ebyekinaku ebyo. Mbeera omuzindaala. Omanyi ebintu ebyo ebyekinaku ebya Simon Buule munnange kola tuli banaku. Bw'alina unanga atalinamu era tujja kufa. Buule mbuliza ku bantu. Nze mpummula. Kakati olaba Simon ono, Simon yafuuka mukwano gwange ng'akyali mu bintu by'akazanyirizi. Comedian. Kati ali n'amaana n'ajja mu bino byaffe bye tukola era ne tuddamu ne tusisinkana. Naye kati Simon kyakoze yatandika nga ssebo nnaasaaga. Naye mu nsi omuli abantu abali comfortable mu busiru, bw'osanga abantu abawaayo ne bagamba nze kanteekewo abantu bannyonnyole ebibaddewo. Kati ye aba ateeka ettaffaali mu kubuusa. Kwe kubuusa nno okutuufu. Kati tulina abantu ng'omuntu mugumu n'ekyo ky'alina. Ate kakati abantu tebakyannyonnyolekeka. Kituufu. Kakati luli lwabanga mu byalo. Mwesibe simayiwa mwewa. Masaka. Si wala nnyo. Ne jjajjange Skontina yava Kiwangala. Yavanga Kiwangala. Naye ffe tuli b'empigi. Bwe mwakayana ne mukayana ne munoonya omuntu. Mu katabo kange akajja soon. This is not journalism.
mu introduction ya mu preamble njogera ku musajja Nsubuga Kinyata yalinga Reverend nga wa DP nga talimbye wowe era bwe yajjanga nga yeyebuuzibwako ku byobufuzi yajjanga awo naye nga gwatalimbanga banga kitange naye ngera naye yajjanga neighbor amunyumize namugamba bwe bwazibanga yajjanga ng'enjuba egwa nanyumya muzeeyo yalinga musirise ngaawe bwe bagambye kati bwe yalinga amanyiza kamugamba muzeeyi bwete emboozi eno ngeri gibudde gye buzibe tetugyongerako musajja Museveni gwe tulwanyisa afuuka eminya afuuka kapa aye najja n'atula saagala kubuzeewo abaana bakyali bato kakati abaganda bali abanyumya mbwe endiga yayogera tebaafa kati baafuna essimu so atulaba guno omukutunzi omu kuba stakeholders siteekamu ssente naye bwenkubira essimu nti njagala njogereko nga njogera kati nga sineerabira akatabo kange kaggwa naye nsonda ssente nayise mu kyano z'abakyali bange eno mbadde nginoonya naye nnoonyezza gwe kiki ky'oba okola toba wa mutima mubi nze sirina ssente zigenda ku printing ate nnyingi wekwata essimu yo onyige 0700 391620 0700 39 16 2 gwe tewemalaako mirembe zosangako ku simu oba mutwalo oba ebiri oba kakadde omukyala muyita Victoria abeerawo US yankubire nangamba munnange nno waliwo nange zosanzeeko tovaako nyige sebe ebisatu ne bintuuka ne binyingira kakati toba wa mutima mubi atayagala awulira nga kuno si kuyitibwako ffe boolaba nze ne Simon tukkiriza nnyo Katonda tugamba akwatiddwako yabaakola ki yabaakola ate kive ku mmeeme eyo tobeera wali obeera awo ate ompodde wali ku bwala gy'ogambe omusajja twamwadde ssente z'akatabo oyo bakubanja empapula zaabwe bamanje empapula zaabwe bakubanja eyinki kale bane ebbule mumukwatireko ku nsonga eyo namba y'essimu eri 700 39 1620 kyoba okola programu eno egenda kunyuma naye gwe kyo kale katutwale nti oguze essaawa obudde bwange gwe nyiga 700 39 1620 teekako bw'oba oyagala era enamba yemujje mu WhatsApp osobola n'okujja mu Twitter @Gabriel Bule mutabani wa Nanziri kugamba ayi zaakutuuse oba tezaakutuuse waliwo yaŋŋambye nti nkuweereza 7 naye nga mpulira mutono konze muganda wange kawulikikanga kakadde so zonna z'olina banaye tugenda kutandika naye tugenda buli gunto tugenda giwa nga sineerabira olina n'abagagga bonna baalinga bagagga bange omusajja wono w'amannyo owannana kwali n'obudagala natandika obbugula lwakuba muwala wange Audrey yakabba luli ng'agenda ku ssomero omwana yabba nnana wange omusajja oyo yanjokyanga nnyo mugambe nze ate ndi ambasada we ate tusenyesa obwo obuntu bubeera omwo lwakuba kano bwabaddemu omwana yabubbye omwana saamugulidde seeka agoberera kyemmanyi ajja kutunoonya seeka ezintuuka seeka tofaayo ezintuuka ate ggwe totuukirira nze nga bw'okola Simon oyo omulaba mirundi gy'okoze okutuuka ewa Simon bw'abirese bwabirete waye seeka agize bw'ati kale katulabe ekinaava side ze nawe olunaku olwaleero tulina topics ezimu ezibaddewo naye tugenda okutandikira tujja kukozesa kiganiro zanga 5 tusobole okutatwala nnyo bidde bungi nga tukutula wiiki eno ebadde nomination week wiiki eri yali nomination week naye wakati mu nomination ebimu ku byasinga okukola amawulire nti ebyababaka yes ebimu ku byasinga okukola amawulire gwe muwendo gw'ababaka ba NRM abazze unopposed abali official balina okujja direct abatayita mu electoral college abamu bagamba 6 bala bagamba 7 deri muntu yatulaze 7 nga ne magoge emutuwadde n'abasinga bagamba 6 emivuyo egisinze obuzibu bwasinze okubeera mu ekyo nti gye emivuyo egigambibwa egyabaddewo tikituufu bazze bali unopposed naye ebibatambulirako emabega mulimu ntima abantu tisisatiisiza empapula zange simanya zagize bwe ziti highlight yaabwe yabadde yeebukeddeya Bule nakulabyeko ng'olina woolumiriza nti gwe omuwala wamulabirawo nga wa Luganda okijjawa Asiyo Asiyo
ffe tubeera mu mawulire muneeno naye nga mu mawulire tetubeeramu mu mawulire muno tetubeeramu buli olaba munnamawulire nga talina information omanya nti gwamuwuliriza oba mu ddenja. Tosobola kuba omulimu guno gwa kutunda information nga gwe bwokeera n'otunda nibatembeeyi ba info oba togirina kati ate ogenda kutunda ki. Avoid listening to empty words from fools because if a journalist doesn't look for information he's a fool. Okitegeera otya gwe nti asiyo wagunga. Kaakati ekisooka munnamawulire ky'olina okubeera nakyo kufuna kye tuyita sources. Bw'obeera mu mawulire ng'emyaka gigenda olina okufuna abantu abalina okumanya. Kakati nze bwe mba njagala ekifo ewa sipiika ne byatayagala kuŋŋamba waliwo gwe nnyenda okukubira mugambe nti kimbuulire sijja kyogera olumu nenserera nenkyogera. Kakati omukyalo oyo esoloti wasula asula ku neighborhood wa Honorable Atiku si ku neighborhood ba neighbor ne Honorable Atiku banali aliko kadi ya FDC Atiku handbag ya Honorable Anita Amongo okitegeera era ne gwe omuntu wamu family mwe yafumbirwa abamumanyi tukola naye era ngamba nti be baana babeera mu NRM naye nga basirise tebalabikanye nga bw'olaba Katana mu Nuupu omanyi osobola okwekanga notakitegeera nti Katana si wa Nuupu abamukuba be baamulaga ensi babeeramu omwo nga naye tukola ki tumumanyi oyo omuwala ebbanga lyabadde mu NRM structures it's now like 15 years nga ali mu NRM structures omwo mukyala mufumbo era ne bbaawe Peregesi ku kyale Soloti okitegeera Peregesi kyotegeeza mudomo wa NRM ba mukyala mufumbo kino kyo nkikubuulidde kati omukyala wadde wamunoonya era omukyalo oyo ye abaniisi kizibwe nisi mu Luganda ya obaye bakizibwe mama ya bagatira kukoja kisenga tujja banyonnyola bingi mufune ekyoluzungu nisi wa speaker okitegeera era bano bwe babulwa kubanga oli omuwale yaliko mu butuufu tewaliwo kimuggisaamu masa alupo kati mase n'agaana okukwata Wostia kubanga Wostia yatambula essimu zaavuga Mase n'agaana edda Mase ne ku ground wala mugumu muko ne ku ground Mase yaliko n'akaddala Mase yali agenda kawangula kubanga abalwana Amongo tebali mu opposition yokka bo beetaga candidate kujja ku ballot era olaba Amongo tawa risiki abalwana Amongo tebali mugundi muka mweni alemu mwennyini munda mwebali eri omukulu agiyitaani Piero yu abamulwana kati olukwe lw'okusala okuva gyali bwe bakozesa legal framework okugjamu ono information yetuuka ewa speaker nti Nuupu ebala kufuna muntu okitegeera nti option gye balina era information eriikinga kuva mu baana ba Nuupu bweriikinga bali omuntu wabe bateekateeka muteeketeeke n'omugaa genda osabe ekkaadi ntinze wendi era omwana oyo bamupresentinga nkubakuba ku masimu naye ng'ab'ekisinde bakwata nga njagala bagamba mwe nayo ababuulidde kyamazima nange nabwe nakira mu comment section oli yagamba nti naye nze alina asiyo kizenaale bwe namuteeka ku Twitter omaye bwe banvuma Bule munyampi omaye abo abaana bwe bayingira mu DF nze simanyi na DF simanyi ate nze sobola nakolagana n'abantu bakodo kakati nze sigenda nko mu DF wateekayo ngo bagamba bino ebituufu ne bagamba nti oli munyampi so kitegeeza lwali lukwe kugambye bitebata obufumbo kye buva bwamulema biki nze mbagambye bugambi nti oli weni oli gumunankani woli ekyo kikonfaminga kye nawulira nti nti waliwo Honorable w'Eggogonya alina gwakubira ku kitebe si yekka we bali awe boogera ngambye nti Honorable w'Eggogonya
ayina gwa yaleeta omuwala oyo n'amuwa gwamuwa ku kitebe. Kakati era kati omwana munoonyeko myezi nga3 mujja mulaba ekyanjaawo mu kaapatimenti nga yakazimbwa. Kakati sikindako ngenda kulya ku budde bwo sinnabamalirayo. Kakati n'ennaku nga tebinnatuuka waliwo abaamulaba ne bankubira ng'alina essaalongo. Bamulaba n'essaalongo. Ndowooza olaba. Kakati n'olunaku omunnamawulire omu okuva e Bukeddeeya kubanga oyo muwala n'ekisooka ali Soroti yadde bamuzaala Bukeddeeya okitegeera. Kati ate constitution bye baakubira oli simanyi ate bakuzaala Bukeddeeya omume ebiboozibozi naye omuwala oyo naye abeera Soroti yalonderere Bukeddeeya nayo okitegeera. Balina ebintu bwe baabikola awo. Kakati omuwala munnange munnamawulire yaŋŋamba, "You man, where are you?" Konza mini Kampala. "Hey, are you aware that the new candidate is sleeping in the big woman's house and the nomination are going on?" Esimu ye nevaako. Nomination bwetuuka isi tebamwesiga bamugamba jangu mu nnyumba eno ennene gye twazimba. Ye kati ate n'obbawo omukulu ye n'omukugo baayokyayo aleme kwesimbawo yatuuka ate nga ne ssente takyazijjukira nga ate ayagala yeesimbewo ne bamwongera. Ate yali wa Nuupu. Ekyeza naye ali anopposite. Ekyeza n'omukulu naye ali anopposite. Biri awo bitankane nga mpale z'aba7. Tulinda akakiiko k'ebyokulonda kakonfami. Naye bagamba mbu eyayingirawo ate yembu. Okirabe Lawrence kolera abantu wawulidde ki? Okusookera ddala nga Buule bwakugambye nti it was so suicidal for Anita Amongo to accept okugenda mu kuvuganya ng'alinamu omuntu ne bwe yandibadde omuntu gw'alinamu nga munafu nnyo teryamumanyi naye okubeera mu kw'omuntu oyo omanye ekifo kyalimu mu byobufuzi tebayinza kukulekera awo wabeerawo abakyagala eyo budget jaddukanya nnene nnyo. Kakati ne munda mu system mubeeramu forces ezikkuba. Kakati yabadde ateekwa nga munnabyabufuzi omuddugavu yabadde ateekwa okukola kyonna ekisobose. Kati biri ebirala ng'osoose n'obiteeka ebbali ti ate buli muntu alina eddembe eryesimbawo ate kati ebyo sooka n'obiteeka ebbali kuba twogera ku resources. Who is controlling the resources? Kakati bw'oba olwanira resources olina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tebakukeesa ddiba. Kakati kyandibadde suicidal nnyo Speaker Amongo ne gurupu y'okukkiriza abantu okumwesimbako kuba bali abakulwanyisa ate nga nabo balina ssente baba basobola okukolera mu ono era nga n'akalulu tekannalangirirwa byonna bisoboka. Amaanyi go bayinza okugasinza amaanyi ku last hour ne bakkuba. Kakati awo yazannyidde ddala nga munnabyabufuzi omuddugavu. Ekyo ne tukiteeka wali. Kakati ekyokubiri mu Uganda opposition yamu abakulembera opposition mu Uganda bakyali banafu mu bintu bingi tebalina finances. Ntitse mu Luganda baavu banaku bawejjere era simanyi lwaki Buule anyiigira aba DF ng'akimanyi bulungi tebalina nti balina empale emu katono kazira mu liiso. Kakati embeera eyo ey'obuyinike mwe bali abantu bo bayinza okuba nga balina ebibatawaanya ne gavumenti eriko naye olw'obunafu bw'abakulembera opposition mu Uganda kyekireeta embeera eno okulaba nti NRM esobola okujja ne bakandidate saabo bonna nga bali ani opposed
kubanga tebaba na nteekateeka ŋŋenderere mu myaka gino entaano nga tetunnagenda mu kalulu tebaba na pulaani ŋŋenderere nti abantu bwe bati ne bwe bati tukoze tutya okubamalako emirembe mu kalulu kuba bwe bayitamu ani opposed effort yonna bagenda kugissa ku ffe kati enteekateeka ezifaanana bwe zityo ze bateeseza mu kisenge tezibaawo. Ekyo kirabira ku bintu bino wammanga. Ekisooka gw'okimanyi nti ebibiina by'oludda oluvuganya bireeta abantu ng'omuntu ne gy'avudde tebimumanyi tabeerangako na mu structure za kibiina teyeetabangako mu nkiiko zammwe wabula n'ava eri olw'okuba musajja abadde yeesuubulira kasooli we ayinamu ku ssente najja ng'ayimba awo people power agenda alegesa ku nguudo za Yeruzaalemu nammwe ne mugamba nti tufunye omuntu wa struggle omutuufu naye nga byabadde akola babadde ateesa nabo jjajja ssente ku byonna temulina kye mumanyi kati ekyo kikulaga nti awaliwo obunafu. Ekyokubiri olaba ba candidates be baleeta ku bantu ate naddala abo bwe batyo kuba si kyangu kujjamu muntu ng'ayimiridde nga waddala naye bwe mufuna akantu akanafunafu akali awo tekayina netiwaaka mu mawulire tekayina ssente kwegamba nga luyongoyongo ali awo kuba ekyamazima Saimu kankubuulire bagamba nti mu byobufuzi ssente tezisaanamu munaddala mu byobululu abantu balina kukulonda ono meriti ebintu ebyo bituufu naye tebisoboka biringa mukwano nagamba abaavu balina engeri gye beekubagiza nti omukazi teyeetaaga kukwanisa ssente naye at the end of the day you need oil for lubrication ojja kwetaaga ensimbi okubaako by'osootinga ekifo w'omusisinkano musonseka obugambo obuwooma mulina bye mulina okulyawo okitegedde at the end of the day n'ebyobufuzi bwe sente zeetaagisa kati toyinza kuleeta musajja nga n'okuleyizinga emiliyoni 3 akaluubirirwa kati olaba candidate gwe baleeta ekasambya gw'okimanyi ne basekenda yali talina nga omusajja ebyobufuzi tabitegeera n'amateeka kye gaagala nga takitegeera kakati tosobola bantu bwe bato kubeera nga gwe bw'opulizentinze kitegeeza abantu abo bo baalaba gaapu nga tewali bo ne beesonsekawo kakati ekyo kiba kibuuzo kinene eri mmwe abali ku ludda oluvuganya kuba gye baakusinze nga waliyo ababaka abalyani opposed oyinza otya okugamba nti wawanguddeyo ku bwa pulezidenti kati narrative ejja okubaawo after January 15th bano bagitandika giseetinga kati hiti naye mukulu fe abaayisaamu ababaka 9 nga balyani opposed gw'ogamba otya nti wasinze akalulu solution yandibadde ki ku mbeera eyo kubanga tosobola kugaba kyotalina kakati tulina ekizibu nti abavuganya gavumenti waliwo bye batakola bye bateekeddwa okukola mu sisitimu efaanana bweti ng'okimanyi toyina access ku finances oli crippled mu bintu ebimu kati ebyobufuzi byolina okuzannya ate tebiba conventional biteekwa kuba bya activism the moment wooleeta ebyobufuzi ebiri conventional mu sisitimu efaanana bweti ejja kukuba ate ekuchallenging nga ate byekuchallenginga bituufu kakati naye walabye eri tolinaayo candidate eno giraba oti eno tewatuukayo kati abalonzi bawe wandi bafunye otya nga bakuchallengingirawo nga ate beboogera bituufu kakati
bw'ozannya ebyobufuzi ebiri conventional n'abantu otuuka balowoozesa nti kye balimu kituufu gw'omaze okukikebera kuba gwabeera waggulu nti okikebedde nti sisitimu eno mwe tuba tukola ki mwe tuba tuyita kakati opposition nze ndowooza nti ebimu ku bigikaluubirizza nti bwerozaako bajja bakambwe nga bajja naye bw'olozaako ku Joyce abeera mu paalamenti n'ebirungi ebijjira kubeera n'ebifo by'ebyobufuzi otuuka nga olina by'otakyakola n'otuuka n'ogenda ng'ojjamu omuliro mpolampola. Dr. Besigye yagamba nti teri kitukoze bubi nga babaka ba paalamenti bo oluwangula akalulu muba mwagala okuteekawo embeera nga bagamba dokita situgenda mu ebyo omusajja jjajjira ati tujja kugira tusigale nga tulwana paalamenti tugifuule fulonti ey'okulwana kati gy'otalina majority ofuulayo otya fulonti kakati kati ebizibu ebyo bituuka ekiseera kyova olaba bannabyabufuzi abajja nga bakambwe ng'obayinamu essuubi otuuka nga tokyabategeera batuuka ne bawola olw'ebirungi bye basanze eri ku lujjuliro kati buli abirozaako tayagala byabufuzi bya activism. nze kankubuulire ekyamazima nadde ngamba abantu era abanaku ne banvuma nga nze no mbabuulira mazima nze nkubuulira mazima zidda saakusisinkana ku mukutu gwe gumu kyako essimu tuli ku channel nenkugamba bwe batajja kuwa kaadi bazifunye ffe bintu tuba tubigoberera kati nakugamba n'abatajja kuyitamu nga Hirudamani tajja kuyitamu nga Muwanga Kivumbi naye tajja kuyitamu kujjako unless otherwise. Kakati buli muntu eyafunye kaadi ya Nuupu nga mupya already intelligence emuyina ennamba ye amabanja ge gamanyi ebizibu bye emmotoka gy'asinga okwegomba gyanywera bw'aba ayagala ebiwala baatandise ddu bimutega ekitegeera bagenda na kuyita mu bantu kino kyo kibaawo nnyo ne Bobi baakimukolako we yeesimbawo ekyaddondo Segirinya yagenda ne miliyoni bazaali 10 oba 5 naga wali omukwano gwaffe akwadde ku buyambi bwa campaign nga Mungu yaziweereza kakati abamu sebo miliyoni 25 zo zabatuuse dda gokamba abantu banjagala naye jampola bakusembeza mpola era otuuka abantu bwe batyo otuuka n'otuuka omunaga Subaru yo yafa steeringiraaka omusajja ategeera nti emmotoka yange yafa najja ofune nsobola okufunirayo eri upgraded we shall talk golooza bakwagadde kumbe bakutega bakukola ki ensonga tugiveeko. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Bule kyabadde agamba nti omuntu batandika omuweeweeta nga tukyalina mu kampeyini eno bwe bati kati otuuka w'omwetaagira ennyo okuzannya ebyobufuzi ogenda okutunula emabega nga tolaba ku muntu nga yagenze kati ebyo bye tubeeramu buli lwe tumala akalulu ne tugenda mu kisanja ekiddako wekimanyi opposition etuuka kulwana ebeera erwana n'ababaka baayo bennyini ne focus neva ku kulwanyisa abali mu buyinza
naye ng'eri ku babaka baayo kubanga tekyabategeera. Naye ng'ate n'ababaka tebalina kyakukola babatega obunyebwanye wabbule bwatugambye. They have to pay back right now. Ate bw'otuuka mu Parliament gundi MP w'e Kasambya Kabanda yali anyumya nti waliwo obutegotego osangawo abasajja awo bamanerenda. Nakugaa ati bw'otuuka bw'oti wabeerawo babaka banno abakugamba kakati olina okufuna enju wano ku kibuga. Olina okupangisa enju nga nnungi ogisasule emyaka nga 2 n'ogula amasuuti ag'ebbeeyi n'okola ki. Jjukira akalulu wakakavaamu. Kati ebyo byonna okubikola olabike nga honorable. Wabeerawo omusajja awo manerenda akugamba tusobola okukuwa akawumbi. Tusobola okukuwa akawumbi. Kakati bw'oggyayo akawumbi ako anti eri tonnamanya bya musaala biki olowooza waliyo ensimbi mpitirivu. Kati bw'okajjayo ng'osooka osaasaanya ng'era honorable bw'aba. Awo mu ntandikwa eri abakuvuganya babeera bwe bagenda ku mikolo ng'okuziika biki obeera obakubya kaga kuba obeeramu n'omusimbi gwa manerenda wano. Kakati we wayita emyaka nga 2 ogenda okulaba looni ekutuuse wano. Nakugamba Paul Nsubuga yali afuna emitwalo 15. Okakasa? Kakati looni bw'emala okuteeka olujegere mu bulago kati awo abanunuzi we bajjira. Ova ku Paul Nsubuga. Olaba abasajja bonna abasinga abavudde mu be batabamye kaadi goloza biki bibadde bibakaabya. Mboloza kaadi. Usanga omusajja tuli mu struggle ayina amabanja gamanyi wano. Ova mu Parliament naye nga n'akalibadde ka gratuity wo ko bwe kajja nga bakatwala ate bennyini be bakatwala. Mu Parliament awo waliwo money lending company. Ziwera n'amanya gakyuka ezimu zirimu bayindi endala zirimu bagundi. Naye nannyini zaali ogu ndi mugamba nga tetuli ku kamera bwana bwange buto naggamba. Ali ogu era n'abakusendasenda ogenda ozifune. Balinyanga bano ani akalengedde n'akalegera omanyi banzwako ku ssente awo agira bwati omubaka wawo omusajja awo maama singa mbadde na ssente kankali. omwana omu wano yagenda mu Parliament nga muto era kyekyanyiga ennyo twamukookinga ne tumubuulira ne tumugamba tebeewola tebakola bwe tuti naku nnya tebannaba namulayiza akubira omu ku bannaffe mbu ndi ku Stambiki wano waliwo ddiiro. Kumbe bya ebimuvuzevuze ebintu tajjeyo obukadde 8. Tajjeyo obukadde 8 abadde asula wansi kubanga yali munaku asula eyo tagenzeemu yenga. Ennyumba tebatandise ebitanda baleeta ekitanda nga ne gurupu ye balinze balowooza ku 8 omugwaka agenda bakolaakolako yakukata abaana 6 n'abookya emitwalo ago. Abi ne bankubira nti omubaka atuwaddeyo ne mbagamba sirenze ezo sizirya. Kati lifestyle n'embeera efaanana bwetyo toyinza gizanyiramu byabufuzi biri conventional n'olowooza nti olina w'osobola tuba tulimu kwerimba. Kwerimba kwennyini lwakuba bwe twogera bwe tutyo abantu abakugoberera nga batuvuma. Kale awo tugenda vaawo wiiki eno Honorable Kyagulanyi abadde Mulango sub-region eyo gye yatandikira era nga yatandikira mu district ya Apache. Mu district ya Apache mwe muli Akokoro. Yewaziikibwa Dr. Apollo Milton Obote. Opeto tebagata lirye. Omanyi Obote alina amannya mangi agamu ga wano mu Buganda ewabwe tebagamanyi. Ye Bwete. Wadde okimanyi? Kawenke n'erikoma wano. Ne Bwete. Bule. Ekikolwa kya Honorable Kyagulanyi okugenda kubijja by'Obote. Gwe ng'ow'amawulire ate Omuganda. Ate Munnayuganda. How do you perceive it? Kyetulina okumanya Buganda yasonyiwa Obote. Naye bwe yasonyiwa Obote tekitegeeza nti beerabira. Kati essaawa ya leero bw'oba ogenze okukungubagira Obote olina okubeera calculative.
ekyokola ekyokugenda okubeera ku malaalo n'okukungubagana Obote si kikyamu kubanga bali obeetaaga balina nabo mu bululu 1+1 okitegeera neyatta nnyoko ogenda n'ogamba nti muki mulungi naye olina okuba n'embala y'obufuzi naye mu kiseera ng'abaana bakwetoolodde bajjonkera bano ate Abaganda abalina obukyayi ku Obote okola ki oba olina okukwatamu mpolampola kubanga oli akena gw'olaba akena si kuba mbu yakyawa Museveni byetaaga ku Museveni byatanafuna alina okubeera ne Bobi Wine afune byakola ki byayagala era yakena ali kuteekawo wali Bobi Wine oli amugamba nti olaba eno akyoli vote esobola okujja kwono singa otoŋŋenda mpola ekitegeera ate Museveni si ffala ekyo kimumuvinga era maye asinza okufuna mu Bobi Wine okugenda ku malaalo yakena akena bagenda muwa bibamuwa era agenda kudda wali waki ewobote agenda kuddayo wa Museveni ewe minisita bumutuuke n'ekirala ebyobufuzi biba bya interests so si ebyo bye tulowooza. Muteesa yafa, Buganda bwali bwagala Muteesa naye yakola ki? Yafa. Tosobola kuwangula lino ggwanga nga tolina bantu b'Obote. Okujjako nga kikusanze nti abannankole bakulonze nga basigaddewo okitegeera. Naye oli wakugamba nti abaliwo abangu ob'okufuna ku balango n'abawestana. Ogenda okulaba nga abalango bakola ki? Bafunika. Okitegeera. Kubanga bw'onoogenda nti oba ogende ku ntaana ya Lwakasiisi bali tebibalya. Ekitegeera. Olina okubala ekyanguwa. Kati ate akalulu k'engulu eyo balinga balogo. Bafollowinga muntu omanyi UPC ekyakola engulu. Nnyo nno ebyaddala. Wano mu Buganda ebintu gye bifa. Kubanga Abaganda bagwagwa. Abaganda kye bakola baddira ebyabwe ne babiwa abantu. Nze siri musosoze mu mawanga naye Abaganda bakola bubyo DP ojiwa omuntu atali Muganda. Bandisigadde beebulizabulizaawo ne bagisigaza mu Muganda ne basigaza dominance. Kati omuyaya bakwata n'abasuula mu Nairobi papa. Eyo teridda, tewali DP. Tewali DP. Okitegeera? Kata Baganda bakwata Mayanja Kibiriga afudde, Jema mugiwadde Omusoga naye yafa. Omusoga yajja naye nga mwavu. Abalala bali ku magezi abalwana bakyamundu nga nabo baavu bazibu. Toyina bw'olwanyisa. Yasala yagenda mu DF. Kati yakola ki? Yagenda. Era DF wene balance nga nekwata omukakwa ne wajjo naye nga kola ki? Ngegera naye DF nayo teri awo. Tina jujjira ganyu kiri awo. Kitegeera. Laba FDC bwekola ensobi newe otwanya otutonotono netuwa omugiso. N'olyo weeri. Era baamaliriza ssente nga ziyisiganyiza Besigye yalina okulemera ku kintu kye. Oba balina value zaakyo. At least Besigye yandikoze ensobi n'akiwa Omuganda. Ekitegeera. Kakati kyenjagala okugamba nti politics interest weeziri bino bajja kugamba bule mweyawulayawula mu bantu. Please. Ankole region will influence NRM for as long as you want. Ne mfuna ba professor, loleya professor ne mbassa mu NRM. Bajja komaawo. Era bano boolaba battadwongo abajja babeera mwawo. Nabo bakolera mukulu. Now mzee, what should we do? Balina okubeerawo. Era n'ayogera ekikyuka ku ekyo. Bonna balaba. Olaba n'ennamba 4 byatabukako nnamba 4 waffe Kiwanda nga talina naye nga we baali bamwagala. Kiwanda yadda Malala lwayogera ate ndi nnamba 4 ali nnamba 4 kwakali 4 bamukomyawo. Kiwanda kali ate yafiira awo. So mu bufunze okugenda kwa Kyagulanyi Kokolo. Politically it was a good move. Naye mu biro ebifu. The season was wrong. Kulwebikola ebikola kyebiriwo. Paulo Omuntume bwajja bajja bamubuuza nti Abefeso baddemu bawase ng'avuuka avudde mu ntalo olutalo luwedde
abakazi ba myaka 16 17 20 bali awo babagamba bawo yafudde nga bannamwandu tobala. Pawulo teyatunulira butonzi, teyatunulira bya Katonda, n'agamba ku lw'embeera eriwo mu Befeso omuntu addemu awasenga. Okitegeera ekyo mu Bayibuli mu nkola ey'onzikiza tukiyita discernment, okubala situation. Okitegeera era muntu yenna baganda bange bano baleewisi baani bali mu kutta. Era njagala kubira George ne Lewis oyo mbasse ku conference njogere nabo. Abaana abali mu kujjongera obwakabaka si bagwagwa balwadde, bakola nsobi. Gw'oli mu kulwanyisa bwakabaka oyina Lewis Lubongola ya ku Kampala Central, oyina muganda wange Mufumbirwe Nakawa. Okitegeera oli mu kuwa kapita abadiefu bibaze boogera tutonda abaganda awatale. Obitegeera ekiboozi ekifu gwayino kiyiwako omuliro tekikukolera. Oyina emukono muyina yaani amanyo muyita amanyo. Kaakati jasirensi singa owooluwalo ayisako eggaali mukono awo Munakawa ne waamu ng'atambuza bibye ne bw'aba waamu. Kubanga n'abadiefu baleese we Nakawa ye Mutesi ne bagamba waamu. Munakawa yawe yamufumbiro eyasenyi bagambye waamu. Mutesi tasobola yadde ayinza n'okulema n'ekyokusemba kiyinza omulema yennyini kennyini. Kaakati nti bw'obala bino ebintu oba olina okumanya narrative weeraga. For instance kankubulire gwe alaba channel ekizibu ky'ebyobufuzi bya Uganda ddala ye Buganda yekirala Buganda muntu, Buganda si bantu, Buganda ye Kyagulanyi yenze. Gwe weddira ki? Mutima. Gwe weddira na muziro gumu ne mukama wange Katikkiro. Gwe weddira ki? Lugave. Mugendo goba muwanga Kivumbi anti wali omukibi eri Sserunjoki. Nze neddira Mamba. Tewalabye Namba. Nimwe bintu ebyo bagamba ne ate tumunzija ku ne gune yabadde ne Namba tunagigenda mu mbozi nda. Yakunyonyola. Ne yagundi yabadde n'ababe. Yakunyonyola sooka olaba omwana. Twagala mukibi si ssente. Twabalabye. Mama. Ne yabadde nabo. Ne muwanga yabadde nabo. Bifaananyi babibbye. Twagala agenda kuba mukulya n'okukomba essowaani. Akafusajja kaatugambye kaakati ekitwagazisa mukibi oyo kubanga omusajja si kutuvuma kyokka. Omusajja yatugamba peni esayiningira Janet ne Museveni engoye ze mbu muwanga yagirina. Lwaki bwe tutuuka ku nguudo z'omu Butambala buno peni eggwamu bwino? Nemanya wano mukibi eggombolola y'eŋŋanda agitutte. Tumalirize ku wali mukibi wo sire otembeese mukibi yeebale. Naye Namba tewazirabye ne yabadde ayina naye seewuunya Bbule ku mukibi wekisooka mukibi munnamawulire. Mukibi ye yantwala mu monitor nga sikoze yadde interview. Yabagamba omwana amanyi okuwandiika. Kati mu mateeka g'obutonde kiba kya bunnanfuusi abamuwanga bo teyabalabye singa akeera ku makya. Omanyi ekyamazima olaba mu babaka abeewandiisizza batono nnyo abasobodde okuba n'enkuŋŋaana ezikwatwako. Ensonga ky'akalulu ka Butambala kagenda kubaako kulya n'okukomba essowaani zonna zaabadde za. N'ekirala nze kambabuulire muve mu bino ebyokusaaga. Bw'onoonyanga ab'amawulire abagezi mu lino eggwanga n'otayogera kuba n'abantu wammanga. Waliwo Manziru muyambi wa sipiika Ibrahim agamanyi ga sipiika oyo mugezi. Waliwo Sabbiiti akakalenzi ka Sabbiiti musajja mugezi. Kaakati waliwo omuvubuka yezi yasoma n'amateeka ennaku zino bamuyita Stephen Kafeero. Eyo tabbu yali wammwe. Kaakati gwe genda onoonye mukibi omubuuzanga Besigye, omubuuzanga Paul Kawanga Ssemugere baalaba omwana omuteeketeeke. Nene gwajjayo naye era tali mbabaka bannamba lujjega. Oyo mulimba. Teri musajja alimbanga muwanga ate avuma abantu. Be bamanyi abo. Ovuma otya abanaku ne neighbor we yamuvuma obunaku. Ebyo byabuntu. Ebyo byabwe byabuntu.
ebyo byabo nawe osiba ovuma abanaku nze sivuma banaku mbagambako mugambi wanga emirundi emeka nze nange ni munaku munnaabwe tufaanagana muwanga munaku kale oba tunampa njagala kudda ku kino ekisooka tubadde tukyetaaga akakukwako kakati okusookera ddala njagala okukkaanya ne Buule ate mmale njawukane naye njagala okukkaanya naye ku pointi nti Kyagulanyi okugenda ku ntaana ya Obote it was a good move kati wesikkaanyiza naye wagambira nti naye ebiro mwe yagendeddeyo timelinensi yabadde si nnungi. Nze mu ndaba eyange ndaba bwe nti okusookera ddala ku kyebyobufuzi Kyagulanyi alina ekintu kyabadde alwanagana nakyo okuviira ddala NUP ng'etandika nti NUP y'Abaganda eri mu Buganda teyina walala gyeri. Ekintu ekyo bazze bakinnyonnyola ebbanga ddene naye nga emboozi eremedde mu ddiiro. Kakati eyo gesture bwe bumu ku bubonero obutegeeza abantu nti NUP si yaki si Abaganda zino ensonga ze tuliko za ggwanga lyonna. Politically awo ndaba yasikowalinze. Ekyokubiri gwe wano oyinza okuba Obote wamukyawa naye omuzungu agamba one man is meat is another man is poison. Nti gwe kyolaba ate omuzungu omu ye nagamba one man is meat another man ate it. kakati omuntu gwolaba olumu nga terrorist waliwo amulaba ng'omununuzi okitegeera. Kakati community kwaba kwali ku lumbe lwa Sobi kati example eyo giraba gyoleese ntuufu nnyo nti Sobi mu byafaayo yali muntu yatererayizinga ekibuga Kampala n'akunakuna n'abaako n'abantu be yatta era naye n'ayogera nti abantu bo twabatta naye ku lumbe lwe abaamulyangako baasigala bakulukusa ki kati ensi bw'etyo. Kakati omuntu ng'onoonya obukulembeze bw'eggwanga toyinza kusanga bantu nga ye Obote bamutwalanga kitaabwe era bamulabanga ekifundikwa kyabwe eyasooka okubajjayo okubaleeta ku national level ensi nebategeera bo bakyamulabanga freedom fighter. Kakati abantu abo bw'oba obanoonyaamu obululu you have to recognize their freedom fighter. Kati kwezi ensonga bbiri Kyagulanyi yabadde mutuufu politically. Kakati bwe tugenda ku nsonga y'ebiro wenjawukanira awo ne muganda wange Buule nti ebiro bye tulimu sirowooza nti percentage ennene mu Buganda ekyali n'obuzibu n'Obote. Ebizibu ebiruma abantu bwe twogerera bino nze ndowooza bisukka ku byafaayo by'Obote ne Muteesa kuba ebizibu bye balina kati ebisinga obukulu bya nfuna. Omuntu nga akolera mu kibuga nga layisinsi ze bamusaba emisolo gye bamusolooza gino gya URA gino gya KCC basimanya amasannyalaze amazzi nina omugagga gwe nawulira abasuubuzi boogera awo nti omwezi n'aleeta obukadde simanya bumeka nga bw'amasannyalaze n'omubuuza ate twagayo situtya. Kakati abantu abanyigirizibwa mu mbeera eyo bw'obabuulira
ebyo Obote ne Muteesa ko baba bakolera okusalawo nga balonda bayinza obutakutegeera bulungi. Kati ekyokubiri nti ebyafaayo bino bwo bitaganjula obulungi nga tukomye kuwuliriza babyogera wabula naawe ne weenyigiramu. Obote si ye yekka ow'okunenya ku byabaawo mu 1966. Ekitabo kino okiraba ebyobufuzi mu Uganda kyawandiikibwa HM Emma Kadi Kensubuga. His Eminence. His Eminence. Okay. Kadi Nsubuga. Okay. Kati mu kitabo kino Lawrence ajja kiraga abantu mu bookshop tekikyaliyo. Nange nakijja mu bitabo bya taata wange Bwanika Charles. Kakati soko likemalo kwatawa esimu. Ebizibu byonna ebyabaawo wakati w'Obwakabaka bwa Buganda ne Dr. Milton Obote mu kitabo kino Kalidinaali Nsubuga akunnyonnyola bulungi. Sekaba Muteesa bw'ava mu lubiri gy'alaga. Ewa bw'ava mu lubiri nga bamaze okulumba olubiri. Agenda Lubaga. Agenda Lubaga. Omuwandiisi w'ekitabo. Omuwandiisi w'ekitabo kino. Kakati mu kitabo kino omuwandiisi akunnyonnyola obuzibu gye bwava okutuuka mu mbeera ezo zonna. Waliwo omusajja Bulo ono musomi wa byafaayo amumanyi. Omusumba omuddugavu yasooka Bishop Nakabaale Kiwanuka. Ye Ssaabasumba Kampala Archdiocese yasooka omuddugavu. Omusajja oyo bwe twali tuwolekera ebiseera bya independence nga eno Emengo waliyo abantu abagamba nti Muteesa ateekwa okubeera president wa Uganda asooka. Bishop Kiwanuka Nakabaale yawandiika ebbaluwa ey'ebyafaayo pastoreta ng'alabula nti togeza Muteesa muzzukulu wa Muteesa gwe tulinako ebyafaayo ebyamaanyi nga Kereziya togeze okwenyigira mu byobufuzi kuba ebyobufuzi bibeeramu okwewamba, bibeeramu okwevuma, bibeeramu okwetyoboola. Mu byafaayo ensi zonna ezisigaza Obwakabaka nga tebutabanguddwa zaayawula Obwakabaka n'ebyobufuzi era naawe ebyokulabirako. Kati ebbaluwa eyo mweri muno abantu banoonye ekitabo kino bagisome. Kati n'abagamba temukikola naye olw'okubeera byali bya bufuzi nga bw'obimanyi bwe biba abaali basendasenda Muteesa agende ku Nakabaale yavumwa ne bamuwa ebibye eggaali eno sina ggaali bw'osoma ku ggaali eri nga tugenda mu independence ate yali nkaawu nnyo ebyobufuzi abantu bakaawa. Kati Bishop yatuuka n'afuna ekizibu eky'amaanyi abantu ne bamuyisaamu eggaali nti biki byayogerako. Omusajja Kabaka agenda kufuuka pulezidenti ate ono agamba era DP awo neefuna ebizibu by'amaanyi era Ben ayogera ebiboozi bye bamugamba naye emboozi zo nnungi naye genda ozinnyonnyole Muteesa ki Mengo. Kati Ben yali yanyiizenyiize dda ku mbeera yanyiiganyiiga dda ku byaliwo n'abagamba nze ndi muyivu ndi munnabyabufuzi Muteesa mulangira wa buwangwa nze sigenda kugenda kulaba Muteesa. Muteesa ajje wange oba tufune tulaba kati ebeggaali ya Muteesa bayisa mu babitiibwa ab'ebitiibwa bayisa mu bano ebitooke ne bisemwa embeera yali nkaawu banana plant omaye Muganda bw'anyigayira waliwo ebintu Muganda kyakola yakokesa nga sayini
kulaga nti nkusobola muganda ajjanga mu lusuku ng'olwo maya kutema ekitooke ekito obanga si omuntu ne bagenda bakeera akakwate k'amaanyi nga bawagira Beni ebitooke byabikoze ki biteme ng'aye n'aba Beni ne batema ekitegeera waliwo embiranyo yali y'amaanyi tudde neyatta Mutesa tetumumanyi eyatta Beni tetumumanyi omulambo gwe twagumanya gye guli ekitegeera byonna ne Mutesa kennyini yamutta tetumanyi ekitegeera teri amanyi teri annyonnyola kakati omuwandiisi ono kati mu kitabo kino annyonnyola abantu nti bwe baagaana okuwuliriza Ssaabasumba ye gwaddira mbigere ebyabaawo byebyo obwakabaka bwalumbwa Mutesa n'awaŋŋanguka n'atuuka n'okufiira mu buwaŋŋanguse Uganda ebizibu byonna bye yafuna kimanyi waliwo abakulembeze abaafuga ku Uganda nga tetwandibalabye singa ebyo tebyabaawo nga tebanyina we bandiise nga bino bye byabakola kakati omuwandiisi alabula nti bannaaye si bwe tutyo bwe tuteekeddwa okukola ki okutambuza ebintu tulina bitambuza mu nkola bwe annyonnyola kakati ebyabaawo byonna tosobola kubibbuleeminga ku Obote yekka. Ekyokubiri Obote ne Mutesa bombi baali bavubuka bato ate ne bafuna obuyinza nga be bantu abasinga amaanyi mu ggwanga. Kakati omuvubuka ego gy'aba nayo eba y'amaanyi era olw'okuba nti baali bavubuka osobola obbasaasirira awo. Ekyokubiri ebyabaawo mu Uganda tebyaba mu Uganda mukka. Ensi za Afirika zonna ezaafuna independence zaafuna ebizibu ebifaanana bwe bityo lwa nsonga nti abazungu nga bw'obamanya amagezi gaabwe baaleka wano nga bagamba mu Afirika tubawadde independence naye nga waliwo ensonga ze batakutudde ng'ate ebizibu be baabireeta. Kati ekyokulabirako nga mu Uganda baalekamu ensonga y'amasaza Bugangayizi ne Buyaga nga tebagikutudde aga Bunyoro. Jjukira amasaza ago Buganda yayambako abazungu nga balwana ne Bunyoro era mu liwaadi ne babagamba gano amasaza tugabawadde. Naye jjukira amasaza ago mwe muli amasiro abakama b'e Bunyoro ng'Abanyoro bagayinako nnyo akakwate. Baasigala bagabanja emyaka gyonna abazungu kibaga kukwata busiro omuli Naggalabi n'olijja ku Buganda. Abanyoro baasigala babanja nga linga waliwo abasiru mu nsoosiro okozesa ebigambo bino kweno ekyano abaatula ne bagamba mu Kampala teri mu Buganda. Bali olina ababuuza nti ate Mmengo nti Mmengo eri mu Buganda. Kati olabe kakati amasaza ag'Abanyoro baasigala bagabanja era mu nkiiko ezaali mu Lancaster ne Marlborough nga bateesa ku Uganda eyeetwala abakiise ba Bunyoro ensonga eyo baagireeta nti banaye tetugenda mu independence nga temukutudde ki nsonga eno. Kati abazungu mu buyaye bwa ne bagamba eyo ensonga mujja kukola ki mujja gimala nga mumaze okufuna obwetwaze naye nga bagimanyi nzibu kubanga abazungu baali tebaagala masaza gadde Bunyoro nga bajja kunyiiza ki Abaganda ng'ate tebasobola kugamba nti amasaza tugawadde Buganda nga bamanya Abanyoro bajja kusigala baki kati ebyo mujja byemalira. Kakati Obote mu nkiiko ezo ze baalimu Abaganda bamubuuza nti owaayi bwe tugenda mu bwetwaze amasaza tunaakola tutya nti kati ebyo ebyamasaza kati nze nja okuba ki nze mba nkutte mwe muli basajja bange nammwe mumpagire tukole ki. Kakati bateeka akawaayiro akaali ak'obulabe mu ndagaano ezo ezitutwala mu bwetwaze
nti yo Buganda ababaka baayo tebajja kulondebwa mu mbeera eno eya adult suffrage nti abantu bagende batiikinge. Ababaka baayo bajja kusunsulwa lukiiko. Kati era ababaka ba Buganda batuuka mu paalamenti nga basunsuddwa lukiiko, ng'era balina ekiragiro nti muyina kulonda Obote yalina okuba prime minister. Kati Buganda ekubira Obote omupiira gwayo. Kakati akaseera katuuka bagamba nti kati amasaza Bunyoro etunuulira Obote nti waayi kakati ebyamasaza tukoze tutya. Obote agamba nti amasaza tutegeke referendum, abantu bayo basalewo oba badde eno oba basigala. Kati awo obutakkaanya butandika n'emuteesaga musajja gwe twagira ate abadde ki, naye nga naye bali bamuli wano nti gwasalawo ssebo amasaza gaffe n'emuteesa amutunuulidde. Obote n'agamba kakati okukutula ebintu bino tugende mu referendum. Kati Tabbwejja referendum egamba nti tudde Bunyoro. Kakati Tabbwejja Muteesa nga pulezidenti w'eggwanga ateekwa okusayininga. Kati mu kiti nga pulezidenti ate nga kabaka olaba confusion ejja. Eno alina entebe y'abajjajjaabe bazze Buganda bagaziyangaziye, kati ate ye ku mulembe gwe atoolako. Olaba Dairema Muteesa gy'alimu alina okusalawo oba asayininganga pulezidenti oba nga kabaka. Kati awo okuwabulwa kwa Archbishop Nakabaale we kujjira ogenda funa conflict of interest ye nti eno ffenna otutwala naye ebyobufuzi bwe biyingiramu abantu bwe bajja kukulaba ne mu kamwa olw'okuba tokkaanya nabo politikale. Kati awo Tabbu ogiraba etandika okujja. Kati ebizibu byonna ebyaddirira ebyokulumba olubiri biki momentum yatandikira eyo. Kati mistake yasookera ddala mu ebyo byonna eby'Obote okulumba olubiri yali yakutwala Muteesa mu byabufuzi, ekintu ekyali ekyobulabe. Kati abasomi b'ebyafaayo banoonye ku kitabo kino n'ebitabo ebirala bingi. Waliwo munna UPC eyafa Joseph Bosa naye yaleka abiwandiiseeko mu mpandiikako eyali nze bwe nakisoma eyali somehow objective kuba ye buli ludda yaluwa ensobi zaalwo era nannyonnyola ki ekirina okukolebwa. Akatabo kayita Reflections on the 1966 Crisis. Abaagala okwongera okumanya ebintu bino babinoonyeeko. Kakati emyaka egyo gyonna egiyiseewo ng'ebyo bibaddewo, Obote is no longer a playmaker in the politics of Uganda. Muteesa bonna bagenzi tebakyakola. Tuyina ebizibu ebipya, challenges empya ze bataalina luli. Kakati ebizibu byakati kibi nnyo okwagala okubisolovingisa ebintu ebyayita. Ekyokubiri, ekiseera kituuse people to heal and move on. Togenda kukaka bantu kuwona. Era tukyalina wali obusajja obukadde bubeera wali ku gundi ku Uganda House nawe bukyalinda Obote. Waliwo busajja obulala bubeera eri ku mizikiti e Nairobi. Bo bumanyi bwa Amini ajja kuzuukira. Nebu kati abantu ebbanga lina okubeerawo ddene nnyo. Abantu abalina okusooka okufa tuve ku Muteesa be bantu abali mu myaka 3 okudda waggulu bwe balina okufa. Abasigadde ate ne bana abasigadde era mujja kubaamu obulumulu kuba bakola ki basoma. Yes yes ba born of 90 naye anti bajja babimanya bazadde babe bajja babe feedinga sikuba nti babeerako ne yandigambye 50 and above. Abantu abaagala Muteesa nze nkugamba abantu abali stonchi ku Bwakabaka they are 30.
omuntu yaraba ku matikira g'Enaggalabi abantu abasaate bategalaba naye bule tulina obwagazi bwa Bwakabaka buli bubiri waliwo okwagala Obwakabaka nga wokola ki wova naye abali 50 and above engeri baagalamu Obwakabaka kiringa ng'omuzadde yali abuliddwako omwana olunaku lwakomawo abeera mukutte bw'ati oba ontegeera. In fact 60 ne 50 and above bo balina akakwate k'amaanyi tebalinako ekyeya nga Obwakabaka tebuliiwo balina experience naye kati bano bo baagala kabaka waabwe oba ontegeera tebannyonnyola bali detached ku kiri naye bo kye baagala bwe Bwakabaka ensonga yawe ntuufu neyange entuufu tuveddewo awo nga tumaliriza tujja kukola ennankani bbiri zisobole okuba nga si mpanvu. Oluvannyuma lw'okuvaako kolo twalabye ku lukuŋŋaana ndowooza twasemba okulaba olukuŋŋaana lw'opposition olunene mu mambuka awo Dr. Kizza Besigye 2011 and biro kuba 2016 amambuka awo NRM yali etandise owamba 2011 and biro twalabye ku lukuŋŋaana mu kibuga Lira olw'amaanyi fayina tugenza okumaliza olunaku ekikesezo olunaku olwaleero Honorable Kyagulanyi poliisi ezinzeeko ofiisi ze amanya woteeri mwasula tugenda bizingira wamu abamu balina engeri bagezaako okubirireetinga twalikiddewo bbulo siisenyi ebibaddewo ekiro ekikesezo olunaku olwaleero ne performance ya Honorable Kyagulanyi Mulango Sabulijjo Honorable Kyagulanyi yakoze erango asobola obikola wonna wano mu Uganda okujjako mu bitundu ebisinga ebyankole ffenna tukkiriziganye nti ennyonta y'enkyukakyuka weeri tulina abantu abaagala enkyukakyuka olw'ebizibu bye bayitamu tulina abaagala enkyukakyuka olw'okuba bali board bakooye kiri babadde ku kintu kimu okumala ebbanga gobulwojja olaba president yagamba therefore in 1964 tebigatta naawe nogayi naye ono n'abeerawo atya naye wakati mu ekyo n'abantu abo mu nnyonta eyo nti kati abantu beekubiriza bokka balowooza nti kisoboka essuubi lyasigalamu ki mu bo. Ekirala ekyokulumba ofiisi ya hotel room ya president Kyagulanyi ate kyewuunyisa kye kimu ku bitono bye tuzze tulaba ekirungi bamukubye basseeyo naye batulowooza nti kano kabadde kaawukanyeemu violence mu kalulu ajja mirundi ebiri indicators ekyokusooka abakulu baatula ne bagamba nti tewali nsonga lwaki mugenda mukubaakuba abantu kubanga akalulu ffe tukategeka ffe tukabala bwe nawulira kakati ne bagamba nti idea y'okkuba abantu tiya gas ne tufuna ebizibu ne baddoona economy ekola ki egenda bubi ekyo kyo ne bakijjawo era ne bagamba nze kye nawulira nti analysis in special incidents naye abantu bagenda kugira kukola ki kukuba akalulu nga wakagadde naye bwe bamala wakati mu ekyo mulimu ekintu kyolina okutunuulirako ennyo muganda wange Saimu teri muntu ayagala muvuyo mu kalulu nga bamuyitaani ono nga mukuuma ddembe kubanga ye bw'akola abakuuma ddembe be bantu basinga okuleeta obuvuyo kubanga yakimanyi bwe banaakubakuba amasasi bajja okufuna ddiiro omaye amasasi bagatunda sigagulangako bannaayite mu nsiba bakola ebintu mwowulira nti ate kino kyakozebwa ekiti kino kyakozebwa ekiti kati akwata bajeti ey'amafuta akwata bajeti ne zikola ki ne ziyita kyovola nti twatuukako ekiseera ne bakugamba nti bomu ze bagambye e Kampala ziri feeke ekitegeera naye nga kiki ekyabeerangawo bweranga bomu bakuwe bajeti ya intelligence kalina ekyanje ggwe okitegeera kakati ebyo Museveni yonna yabibuuka ebisinga kakayayaye bagenda eri batuukayo gwe tolabe musajja akuba Dani Magic ekigundi pa musajja agwa eri abantu beekalakaase babaako nabo motivu zaabwe ziri awo okitegeera naye nga bwe nabawa obunnabbi bwange ennaku zino mbuyita bunnabbi prediction akalulu kagenda kuggwa tugenda kukalonda bulungi President Museveni agenda ofuuka president
sibagambye ani agenda okuwangula ebyokuwangula byo birala omanyi okuwangula n'okufuuka kiki kirala ekitegeera bwe tumala awo beera bajja bibalangirira mu buli kimu kijja kubanga kiringa kifirimu ekitegeera kibe bwe kimala okubeera this country is stupid bwe kimala okubeera era ku mulyango gw'abannabyabufuzi ku miryango gyabwe kugenda kubaako ojja kulaba bagenda kuba obusajja bwa leeya abalalu abatabeeranga ku kyalo patrao mugenda kulaba ku helikopita nga ziyitaayitawokaawo basirikale abatambula mu lunyiriri bayita emmengo bayita buli wamu bitegeera ebyo ngera bwe kijja kibeera nkubira ekifaananyi gwasooka okulonda gwalonda nga bwe tulonda nga tobeera Kampala kubanga nze nkabeeramu wakati okujjako this time round nagambye sijja kukubwa bya kisiru sijja kubeera mu bintu bya kisiru nze sijja kuddamu kitegeera era Mukama nampaayo ekisa nampaayo ekisa mbadde njagala nfune kasente oba bayampeyo akatiketi naye ngendeko e Nairobi tegibanga mitwalo nga 5 kamwasa tujja kukayiwa asaagala nnyonyi nja kuyita wansi naye waawo nnyonyi ajje naye nga mbadde njagala va wano bambi lye lisajja lyogera nnyo naye nandirironze lino ery'emakindi baliyitaani mulya nnyama tusekiwalinga emakindi eyo kati ntambule kumanya mupiwa l'omuganda wange yeesimbyeyo gwe nja okulonda siri mu bya kisiru bamuyita Shamimu tajja kuwangula naye nja mulonda nanfuma muganda wange kati mmale ngende nkuumire Lubongo ya Kalulu okitegeera nze abantu abatambuza emboozi y'obusosoze mutugjeeko akajanja Lubongo ya qualifyinga has a master's degree is educated is humble ebintu abitegeera ekyo ekibiina singa tekyalina secretary general afaanana bwatyo singa si bwe kiri okitegeera muve kwona omusajja emikono gya bbulaaka feesi njeru omusajja omukulu weeyerusambo ojja kukwesimbawo ovumaavuma abantu busimayamba okwesimbawo ate bwomala bw'okwata ba influencer obawa ssente bakube ebipande wabeewanga ayina ekyuma ekikuba nze njagala kukubira salayizi tola ebipande sire they gave you money ate ne mumala ne mutugamba bineeno abantu bali ekibuuzo kati buzibu ki bwe mulina naye mwe mukole munoonye kama lwaki alimba abantu ina mwe mulimbe gundi gwe eyo constituency ya gwe tunuza wano kamera muve mu bintu ebyo babuza omusajja ajja tunda parliament mulonde Lubongoya mulonde Ssennyonyi mulonde Musisi mulonde basajja bange Temuju mwagala nnyo naye afunyeeko akayumba afunyeeko tuweko ku Musisi baitha Musisi naye tumuweeko bakuba Musisi wankola bubi nnyo wandiko by'omukazi emukono yakaluba namboza omulaba omukazi yalinda principal ng'abonaga munanga kati nze ngenda kukola nti Musisi ayina n'ennyumba ekira mu mutwalo ekira omukazi yatukola bubi nnyo naye kalogo bayita all season politician akyukira ku bbala asobola okuwayiriza n'akwetondera ngenze wuwo ebibaddewo ekyo kyolunaku olwaleero numbers in leader kakati ne lango okutwaliza because abantu amu tebalowoozaako lango eyo yalabikanga ejja okukaluba ennyo nze ndowooza nti ekitundu ekyengeri UPC gyeyinawo amaanyi nga Kyagulanyi yakamala okusisinkana Jimmy Akena yabadde ng'asindikidde abantu message nti ono kwe tukoze eki kwetusibidde abantu babadde bateekwa okujja mu bungi kuba already opposition ne baba abawagira UPC otyo kakati UPC terina presidential candidate mu kalulu kano kakati bwe balabanga Kyagulanyi atambula n'Akena bwati bagenze ku malaalo ne bw'oba tobabuulidde kuba UPC tennagambako nti ewagira Kyagulanyi mu kalulu kano era kyemmanyi si gwe wagira kyemmanyi naye yabadde gesture y'amaanyi abantu ne bafuna sigino nti omukulu agambye tukole ki katugende n'ono mukwano gw'oli ate n'ono naye n'akikozesa bulungi buli katono beda kaatuka
You saw me yesterday with Honorable Bakena. Nagambya abantu politics tomumanyi katonna muyingira kituufu nakyusizaawo manifesto nagamba now we are on reconciliation and unity. kakati so laala eyo yabadde eteekwa okuba y'amaanyi olwa fakiti ezo naye kati okukonvatinga laala eyo mu bululu awo wewali tagali kubanga wateekwa okuba okusigala abantu ku gulawundi abayogera ng'ate b'amaanyi mu UPC nti mulonda ki Kyagulanyi kyensuubira nti tekijja kubaayo kubanga UPC erina memorandum of understanding ne NRM. Was it written anywhere? Eri written ng'eya Mawubwe yali. Omayirire yerina obuzibu bumu ng'ovudde ku Bankena bamuganya nominatinga erimu olutalo lwa mukyala wa Kena n'Achenge. Kigenda kuba kizibu omuntu anaayawukana okugwa Achenge ate najjukira NRM simanyi nti obutawa NRM wali kubanga olwedde balina olutalo olwo aba UPC bamaze dde okukola ki kati omwoyo ogwo okudda nti kale kasampadde amongi wange kati ate kange akazzeko kanka oba ontegeera olwedde olutalo mweruli of course kakati nga bwe nakugamba luli nti akalulu ka Uganda nga bwe kafaanana tolina capacity emanya wafunye bululu bumeka luddawa ebuzibu osobola okuwangula ebitundu bingi naye n'otamanya oba wawangudde oba tewakoze eki olwa fakita zino wammanga intaneti tebeerako okitegedde obululu engeri gye butambulamu okuva gye babukubidde okubuweereza ewa byabakama awo toyinaawo control kuba butambulira mu system tebujjira ku border DRF musize baleeta ensi ezisinga zitwalire ewiiki okudda waggulu okubala obululu kamendo bamaze okisibiri balonda 12 naye wano nnaku nga 2 wano tolaba egundi ezombo no ewa bayitayo no batya ebwindi kikutwalira essaawa ndowooza 19 otutuukayo obululu bwano buba bwatuuse dda simanyi babavuga batya aye teri kisaawe kyanyonyi kakati olwa fakita ezo kati kiri kyoyogera naye ng'obwekira buba bukyali kati kiri kyoyogera nti abantu okulonda kati basobola okulonda naye does it have any effect anyway zekyenalabyemu kyabadde nga Buule bwagambye nti era tujja kubeera awo ebinaabaawo ffenna tubimanyi byonna tubimanyi nze ng'omusomi era kati amaye abantu abannuma batakozesezza kirabo kyabwe be bannabbi b'e Kampala. This is the time to shine. You said, I see Gabo Nanga. I don't understand who he is. He looks like an old man. Understand. No, guys. I see men in uniform patrolling Kampala. Okay? And some political leaders, there's something like announce arrest. Somebody shout hallelujah. Onaga ban them prophet. And at the end of the day, I don't know, but it will be the heart. Heart. Do you know a man with a round heart, something like that? obwo obunnabbi buteekwa kutuukirira ako nabbi waba awa profesi taba sure agamba bye nalabye mu kirooto nange saabi. It's not clear. He's an old man. Kati n'osigala omukadde ki omulala ali. Kyemale ngamba nti nganze ow'amawulire
nina ekintu kyenda mu campaign eno nabwo osobola okunjulira photographic interpretation yange focus mu campaign naddala mu mambuka ga Uganda ebadde ku numbers era y'omwana wa drone we NRM akoledde ddala mu kaseera ako muzeeyi watuukira n'asika n'akuwa 360 ekkakaza nti ono numbers zikoze eki nejjo Todongo era kyongedde kikonfirming nti you've seen our numbers are constant zetulina ano zetulina ki kati ekyaso okujjamu nti nawo numbers zerira ziyina engeri gye zitabulamu ekibalo tinawo ofunyeyo ko ku bantu tugenda okutuuka okubala nga tutuukiridde nti era nga bannaye nga bwe kyatuukirira wali zajja ntegedde Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eddaira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Kakati kati kangende ku incident eyabaddewo ekiro kakati ebyo nze bye nali nsuubidde okulaba era neewuunya nnyo nga sibiraba naye Bule kali kakugambyemu nti abasajja baatula ne bagamba waayo ebintu ebyo bitumisa obuyambi kola ki tubireke naye omukuumaddembe simanyi oba kyaleka kimuyisiza sizoni nkambwe nnyo omuntu waayina naye okuzimbira ku kayumba akatakako okateekeko ko ku nnyumba era simanyi oba basanyufu ade bampa omulimu awo omukulu kati baagala ne social media agiwambe bagamba nti Bule tekeka ku Twitter nembaga sina buzibu zesikwala na bagagga mumpa omulimu naye zo ziri mmeka nti 5 tajja ne mugamba eat water nze bamvume n'obwana bwange ebbanga lyonna abakuumaddembe bo babeera mu bintu ebifaanana bwe bityo naye kyendowooza nti eyo one off suubira kuddamu kubiraba nnyo nnyo kuba bakama baabwe abali e Kampala sisuubira nti kyebaagala kuba nabo ebiragiro bye balina si byakulaba incidents ezo omanyi zibambi zikeera ze ziri ku timeline nti omusajja baagize eki mundaga akatambi kugamba birina engeri ate gye byongera okutabula ku lipooti ya poliisi bagambye esooka badde bagenda nga bakyokooza poliisi era cases waliwo eri e Kakumiro bagamba we baateeka olukuŋŋaana so balina okubeera mu kubagambako abo baasawutinga mu Busoga waliwo keesi ziringa nnya maama poliisi bw'ogikyokoza erina kujja kumenya nnyumba mwoli awo wakyokoolezaawo omuggulirako omusango abo baakuŋŋaanya then n'ensonga ya Haitawa okuba nga yabbye gundi bagita batya jaama naye abasirikale be babbako jaama baba beetaaga ggoba era in fact poliisi
abaduumizi abakulu abali enaggulu kye bandikoze jaama eyo baagibbirawa ani yali omuduumizi waawo ani yalina jaama eyo kuba tawa n'obwattawa bwe bagamba okiwa byuma omuntu nga tawa gwe kubamu akafaananyi omuntu nga tawa wabbira jaama ono yali yeebase ye jaama efaanana etya jaama ogimanyi buule ngimanyi kati bino va ku kibox briefcase erimu jaama kubanga terina constant branding ffe tubeere wano e Kampala mubeere ng'abantu abatali baana bato abaakalonda wano e Kampala basobola nokugamba nti wabbye ebbomu olina kuguma bugubiro bagamba ntiza musole kati omusajja oyo era kati ayitawa bamukute naye bamunoonya agenderewo e Kenya kubanga kati oyo ayitawa omukwatako ku ekyo ekya jaama manyi kigenda okubeerawo tulina okumufuna tuli mu 225 25 kambaleyo 26 27 28 tuli 225 26 27 28 29 abantu abakomerawo nze singa nze muduumizi wa poliisi mbadde nsooka kukwata eyaduumira eyali ku ddute ku olwo nga jaama ebbibwa nentuukira ddala ku yalina jaama eyali agikozesa omusirikale omutendeke Kimbuyega akubbako atya jaama bw'okimanyi ne siteeti eba mu buzibu abantu besindika okukuma emirembe baba ebintu basuula babibabbako bwe batyo okimanyi tebaseefu ekintu ekyo kyabulabe ddala kirina okukozinga disciplinary action munda mu poliisi omusajja abba atya jaama ate ekirowoozo kya bagezaako kubanga ndowooza mu bakumi ba Kyagulanyi ayita wakati yabadde ayimiridde kati bwe tutwala bwe kiba kituufu nti yabba jaama poliisi be bazina okusooka okukwatibwa bwe biba bya bufuzi awo ayitawa nga Buule bwagamba asooke yeewungulemu okulonda kumala era ayitawa nze nkubuulira va bubina banafuzi bagenda okusuddya bw'omala okulaba eno vidiyo duka yita embaale waliwo akafo bakayita lwakaaka funa omusirikale mbojja osanga obawe $5,000 bakutwala e Nairobi bw'otuuka e Nairobi genda mu kampu y'abanoonyi b'obubuddamu obeere awo nga bw'olinda ekiddako destination eddako ebeere Europe oba Canada naye okudda wano emyaka 4 mifunze nkubuulira tumalirize omanye ebyobufuzi kye bibeeredde ebibi nti kati mmwe abawansi bibanyigiriza omusajja bakusibye ogenda okukomawo nga bakuwa amawulire nti mu njuyo mukyala we abadde alina ekisajja kyapepeya nakyo wootabadde kukama ne weeyongera obulumi muganda wange era nze mbabuulire temukkirizanga okusibwa oba tokkiriza olaba obeera ng'obeerawo nga toli musibe ne bakugamba nti mukyala wo akalega k'obadde omugulira wabadde n'okimanya nga wabadde omusajja akamwambula ngago akamusiimira yes nga tolina kyakkola nga ne ku ssimu gye wamugulira kwaweereza message ne pooni obulumi obubeera buvyu wansi mukyala wo n'ayambala ekiteeteeyi ne kimuhaaginga naye nga wakigula mu waya closing oba wantu wonna n'agenda akijjamu obulumi obubeerawo naye saasira ensi nga baakusibira bwereere mwakimanyi togenda kuvaayo ate abakyala bazibu ajja n'omusajja oyo bakulambuleko mu kkomera n'asigala mu mmotoka n'agamba ono bw'atasigala mu mmotoka agamba bawagizi bammwe tumalirize kyekyabaddewo ku gundi okugoba NTV mu parliament what happened okugoba NTV mu busiru obwani constitution article 41 actually NMG namwe kwenga article 41 etu granting access to any form of information okujjako eyo eteeka national security mu matigga the parliament is a public space ate nze njagadde nnyo bibeewo kubanga ebintu byatandika abantu bagamba biki parliament terina lukusa lugamba mbu ono taakavalinga ono naakavalinga okitegeera
even the Hansard it's a public document. It's a public material. Okitegeera. Naye gwe seba abantu abo balaba tebagambwako. Bw'obagambwako tulina obuzibu wano e Uganda. Bw'okola amawulire ng'oli kwegamba byayagala tayagala. BBS era y'abanyampi. Shut up please. Journalism does not exist. Kugamba kati olaba bantu be balowooza ku mawulire nti gwe wandika emboozi ogambe olw'okuba oli ayagala nnyo Saimo ogambe Saimo omusajja ow'enviiri ennyingi naye ng'ekiwalata bakiraba oyo omusajja ow'enviiri ennyingi bye baagala okitegeera nti buula oyo mulaba mweru ekisajja kiringa kikyotala ng'olimba bye baagala okitegeera kakati kyovola abantu balina slow self-esteem tuna abantu bakola bye baagala osanga omuntu agula bubina abantu balala beerusa buli akola bintu bya kisirusiru kubanga n'okwekkirizamu tetukola ki tetukkirizamu kimenye mateeka kye baakoze bakama bange simanyi kye babala naye singa tuwaabira palamenti ezenkalu omwaka ogujja yinza otusasula okitegeera okusasula ku bakozi naye lwakuba kampani ngezo seera kyovola notice siyogerereyo kampani balina bo kibakola ki kibasalawo kiki kye ngamba muna Uganda muzire emikutu egitaba ejo egikwatagana n'abantu abo abababonyaabonya amawulire tulina kubabuulira ekyo kituufu mikutu wano gye muba mu sparinga mpozi nga bw'olaba BBS CBS ogyo mikutu gya Bwakabaka hadisi basomeseza gye muyombera eyo ng'abaana bamwe basomesa okulima emmwanyi tukyalinako basenga nakabuubi balafairina simaye yafa bafa naye kuliko abalala okitegeera abo babuulira mu babalabe mulimu n'egiri kujyaabwe nga manifest TV ya Fanero eri ku njiri yaayo tereeta bintu byayo okitegeera birala abo mu balabe naye ng'omuntu ali serious ekikugaana okulaba NTV n'okusoma monitor kyekyaki be serious bagenda balaga poni ku TV is it oba okusinza ku allegation bagamba nti oba reporting oyina akatambaala akanyonyi kye kakukoze tofaayo okusinzira ku reporting mukiwalaata nno okusinzira ku reporting bagamba nti ebino emboozi z'abazaano opposite bazeekubiddemu ate bazeekubite baliyo n'opposite abo balina omutima omubi tebaagala bagamba tebaagala bagamba abo abantu tebaagala bagamba ate bw'obagambako bo balowooza nti nno okoze bubi juzi nali ne mukwano gwo Zubeda ne munnyonnyola omukyala Elizabeth Bathory yalina abakyala ng'atwala mu 16 ng'atwala obwakabaka bwakabaka bwe bayitanga obwa Hungary esawa ya leero bwakutuka ke kasike bayita Slovakia omukyala yalinga muyaaye nga mweru naye nga yeeyerusa omukyala nga yete abaana be bwe bagenda mu masomero okukola competition ng'ayita abaana abalanga bagamba mu competing naye ogeza n'omuwangula natta abaana b'abantu n'agenda nga mu mizannyo gy'embalaasi nga yeeterawo bakompitira n'awangula bw'okugana ssente n'akutta yafaalina emyaka 56 ebyobufuzi by'okutta abantu n'okwesimbawo neweeterawo opposition tebitandise leero era ebintu by'okubeera insecure mu byobufuzi tebitandise leero 1986 Mobutu Sese Seko Kuku Ngukumbenu Wazabanga yesimbawo ng'aliyo n'opposite naye omuntu ow'omululu abamu omululu Obote yakuba campaign n'akozesa n'oluyimba lwa ddakiika 26 bayita kandida na biso Mobutu ng'alwoyiza ayiwa zopeza ayiwa kamba lokola kake Mobutu Sese Seko n'agula teepu Belgium n'agiteeka ku buli kyalo ebyobufuzi fuula abantu abalalu nga teri amwezimbyeko naye nga yaga kakasa abantu kakati tebakwesimbyeko oli ana opposite oyomba na buli omu oyomba na buli amawulire gugenda kubeerawo oti why are you insecure kitegeera kati gwe maliza na kino omusajja amuyita Theodore Roosevelt yali mukulembeze ng'afuga eggwanga lya America yagamba freedom of press eddembe ly'amawulire terigatta ku democracy kyokka wabula democracy yekennyini kati gwe bw'onoddaawo oyombe muzire CBS you are useless you are fool totegeera
kubanga gweoyagala bawandiike byoyagala abantu mubawagire buwagizi mu kifo ky'obbakuba enninga abamawulire mubamazeemu amaanyi abaana baavuma omuwala Carlton Scovia Nakamya mumumanyi mu baana abawala bano abalina sense nga Carlton baavuma Carlton nze siryerabira Carlton kwogerako n'agamba nga muntu naga mwami Mpuuga bw'aba yalidde ze yalidde ate temumuvuma musooka mu holding accountable tumanye ekituufu naye ate ekyo muvuma okumulangira n'okuteekamu abaana be tekinyuma maama Carlton gwe bataamwebasa naye Carlton abamuwaananga figa ne bagamba olinga akabiriiti abaana baavuma Carlton ne mpulira nga nkyaye abantu era nnyina abantu bannabulookinga ku Twitter nga tebamanyi kumanyiramu young woman Carlton yaveeri oyo yakoleranga ekireediyo alina kye yakoleranga afuna 3,000 naye zimba abaana babaddewo esitole zonna Carlton oyo yakubaako kumpi lwagenda kavalinga Kyagulanyi wa Kalangala naye byonna nga teri abijjukira omuntu agambye bugambi tovuma abantu mwe mwakula mutya nammwe omuntu naffe Kyagulanyi tumwagala nnyo naye gwe n'ofuula nga olinga ga Kyagulanyi alinga omwana wa nnyoko gwe amwagala ffe tutumwagala leero nnyombyemu naye ensonga za NMG kakati amawulire profession nzibu nnyo tebaakwagala buli omu abaakuvuma buli ludda luba lukubamu ki ebituli kakati naye buli lwolabanga buli omu akuvuma kati tambulira awo kubanga amawulire gonna kasita olabanga tegayina muntu gwe galinnya ku kagere oyo aba PR bw'oba towulirayo akuvuma ng'okola mawulire omanya oli ku ki ku PR toli ku journalism amawulire galingiza kujjayo ebyo abantu bye bataagala kuwulira onfuna kyova olaba teri mukutu wano gutafunye buzibu bano waabwe owulira bwe basiibanga battunka bad paper CBS ne BBS bali mu kuttunkana n'aba opposition abalowooza nti CBS ne BBS kibakakatako obutakola mawulire wabula bakole PR opposition ekitali kituufu ennaku ezo babadde bakwata Joseph Lukyamuzi ne bamuteeka mu kattu mbu abakolokota amawulire bwe gaba si kwogera ebyo ebikola ki naye yabulayo ku olunaku olulungi olunaku olulungi ddo nga balulaba kuba leediyo y'emu gy'ovuma olw'okubeerako ne Lukyamuzi ate era yekyaza ab'NUP ate era ne boogererako eby'NUP kakati naawe bw'oba ovuma teekamuko ku ki kuba osiime naawe we yakkoledde ki obulungi kakati ffe eri ewaffe Lubongo yayagambye baatuwaabidde dda beemulugunyiza oba mu kakiiko k'ebyokulonda nti NUP tetugiwa coverage emala kati ate minisita w'ebyettaka Sam Mayanja ate naye n'atukolokota nti ebifaananyi bukedde byewa President Museveni nti ye bw'abitunuulira bw'ati bukedde era bikeekolera Kyagulanyi kyokka Kyagulanyi agamba bukedde ekolera Museveni Sam Mayanja agamba bukedde ekolera ani Kyagulanyi diversion abantu bwe baba bawagira ebintu byabwe babeera n'embeera erowooza nti bo bukedde mbu yakuba omutwe givunaana Kyagulanyi ayingidde Kiryandongo mu maanyi ate ne kuba ogwa Museveni nti agumizza ku butebenkevu nagamba kati olaba wano bagambye Kyagulanyi akoze eki ayingidde n'amaanyi wali bamukuba omutwe oguliddaalo gweva ku ebyo omayinza waliko omuntu eyampeerezaako mu message n'aŋŋamba naye kino ekifaananyi kya principal lwaki mwakozeseza bweki
Are you the editor of the newspaper? Ndikaika akati nasenyonyi mwamuwadde akafaananyi katono yiyi okitegeera kati amawulire bwe gatyo baba bakuba ku njuyi zombi naye kati amawulire okusinziira ku situation in Uganda mweri ovubiriza kuteesa board room teyina kuggalawo era amagezi gempa bano babbule tebageza ne bagenda mu kooti bateese buteesa bateeseze mu board room kuba bino board room yabalemo kugendamu ku bya president bajja gigendamu kubanga at the end of the day bano abantu ate be ba leading advertisers be balina ebiranga ebingi kwegamba omukwano gwaffe guba gwakulwana bwe tuddawo okitegeera kuba obeetaaga nabo bakwetaaga kakati body room nze ndaba kyekifo ekituufu awo okumalira ensonga ezo tunasukka wano tumalize remarks zaffe eddakiika sekendi 3 bule tumalize program eyinza okuba nga tebadde ya bulijjo naye nga obulamu bubeera bwe butyo ebirowoozo byaffe tubigabana nammwe si kuba nti noba tetuwagaliza oba tulina kirala kyekyo kituba twagala okuyisaawo naye omulimu gwaffe olumu bwetyo gufaanana oyisaamu byoyisaamu ate kati bwe tujja ku bibanja nga bino ne emotions olumu zibaamu mbebaza nnyo abangoberera abampagira I see people reaching out to me, talking to me, Gabriel, you are mubiri gukoze what yes true I endured the depression nabeera koko mu bulamu obw'okuyongobera era ne bwagala butwale n'obulamu bwange naye wendi Saima ajja kubanga ndaba ne muganda wange Lawrence tubengako bye tugabana ensi bweto bwefaanana omuntu kye bamwogerako gwe kiwulire nga bwe kiri and you discern gwe weesalirewo ko ekituufu naye nze kyenkugamba kyentera okugamba abantu kye banjogerako kituufu okusinziira ku ntegeera gy'okola ki gy'otegeera era gwe tokaayana nnyo n'abantu sobola kujja kuvaayo nnyonnyole buli omu akati ono Simon mbeera naye Simon nali nkunyonnyoddeko kyempitamu siryanga ku ssente zo kakati noolaba embeera nga bwetyo kakati mbeebaza nnyo thank you for those who love me for those who support me about my book banange katabo kange munyambe gwe sente zonna z'olina zobumpa za publication si zange zakulya esimu yange eri 700 39 1620 programu eno njiweereza muganda wange father naakulaba nnyo naggamba we South Africa kati yajja n'afuuka omusika waffe era nze ndi mutabani wa father father Vincent Robert Bwete okuva South Africa ne bannanga bali South Africa waliwo Dr. Bukenya akwagala nnyo abeera South Africa oyo mukulu wa Mary Flavia Namulindo waliwo Rose abeera Massachusetts yo mami wange bangi nnyo abantu abali eyo Martin batumide nnyo mukama abawo omukisa mwebalokola Dr. Martin muganda wange abeera awo naye US n'abali e California waliyo Katerega waliyo Leila Nakabire Boston mwenna sobola kubamalayo abali e Europe mwenna mwebale Lawrence Sibula abatulabye ku programu eno njagala beebaza ne mbakubiriza nti bw'oba owuliddemu ekintu emmeeme eyo kyetasobola kuwanirira tokyesibaako nnyo kubanga ensi bwetyo mubamu ebirowoozo eby'enjawulo byotakkaanya nabyo nebyokkaanya nabyo naye nga at the end of the day ffenna tuli bannayuganda ate tulina ensi emu ey'okubeeramu weewana ewaffe so mbaagaliza mirembe myereere kale basaba timanya mubeere bulungi mweraba Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.